omuyimbi abamu agamba nti bwakoma olusi nga abadde abuze mu baana abantu ababulijjo nti ng'obadde obuze ennaku zino agamba nti mbadde bweru. Si buli muyimbi agamba nti mbadde bweru nti aba abadde bweru. Nedda ssebo. Kati bo bano ba agenti banne ba producer ba songwriters bana ba songwriter by the way nti abasingira ddala bonna obungi ba songwriter abamaanyi bonna abamanyikiddwa ennyimba ze bawandikira abantu bakiika emagombe ne bafuna ennyimba ezo n'obubaka mukama waabwe Lucifer bwayagala butambule obuliko nti kakati atunamaga nti emizimu diamond zitunamu nezigamba nti kati department kyenafuyemu ya bwenzi ne bamuwolwa obwenzi n'alufulumya n'ebeera hit ndi department kyenafuyemu ya butamiivu bamuwolwa obutamiivu bano bagundi bano abawandika ennyimba zino tebaziwandika nga bazijja mu bwongo bwabwe baziwandika abalungamizi b'emizimu gye bakiika emagombo kubawa ebintu ebyo. Kati omuyimbi ono bwagenda ng'ayingidde mu nyumba ye nga wiiki namba bano bonna abali mu gurupu ye mukuba beeyita family abatunda emyoyo gyabwe beeyita family. Bw'abeera nga ali mu eyensi ey'omwoyo bano bonna yabeera nabo kugamba bw'osanga ono yatunda n'oli yatunda ye bw'aba nga ali mu eyensi yaba nabo aba communicatinga nabo. Era osobola okujja nga gw'ovudde somewhere nga toli mu gurupu yaabwe n'omubuuza n'ogamba nti omwami gundi ng'abuze ennaku zino omulaba yagamba tumulaba tubeera naye buli lunaku ate omugamba ki kyasi ali bize bo baba beeraba nga bo naye nga gwe omuntu owa bulijjo atali mu gurupu y'abo abatunda emyoyo oba bayigenti basana balira sitaani ng'oba tosobola kumulaba. Wiiki ennamba n'agimala ng'ali mu nsi y'omwoyo abasinga ensi y'omwoyo gye batambiramu nti bo bagitambiramu reality. Si bino nti ate simanyi kuloota simanyi kitegera bulungi ebeera ng'eno balinnyamuoka n'agenda n'alinnya ennyonyi n'amala wiiki ennamba ng'ali mu nsi endala nga mwatambulira ng'omubiri gwe guli mu nnyumba gwebase nga talya tanywa. Wiiki ennamba negwako n'akomawo atulaga nti muyimbi gwe nadde abuze laka abadde bwe naye ng'abadde mu nnyumba kumala wiiki ennamba ng'alimu ensi y'omwoyo gye bafuna obubaka bwe banayimbako gye bateesiza gye batuliza meeting n'ebintu ebirala bingi nnyo. So okuyimba nyongera okutangaaza abantu nti gwe wenna nga obadde ofollowing ennyimba oba nti eziyitibwa eza love oba eziyitibwa ez'omukwano obanga waliwo omuyimbi omu by the yakakyalako awo ku TV emu nga yali wa mu kyaki naye n'abanga yasala eddiiro n'adda eri n'abanga ayimbira eri. Kati bwe yadde ng'ayogera eri abantu batwe bawamba abantu n'okujja abantu eno mu balokole oba mu kanisa babeegatteko ku sayidi eno nga balaga nti just bayimba laavu. Era bwe yali ayogera ng'alaga nti just yakyusaamu Mukama yamuwa ekitone ayimba laavu ng'akweka abantu kiki ekiri mu reality eya kiki kyakola oba kiki bakola okusobola okusika abalokole mu kanisa bajje balowooze kuba abantu benna bali mukwana abantu bafumba abantu bali mu relationship kati oli asogamba nti kakati omuyimbi wuno yali nawa church naye kati Mukama yamufukako amafuta ayimba za laavu soka amugoberere ne mu kivulu kyakitegese kaŋŋende. Nateekawo komenti yali challenge nga neŋŋamba nti munnange komawo nga bwe wayimbanga ng'oyimbira Mukama waffe Yesu Kristo mu kanisa okomewo oyimbire mu kanisa ng'osinza Katonda. Abantu ne bagamba nti ne kakati era ayimba comment banziramu nga bagamba ne kakati era ayimba tola nti ayimba mukwano. So kitegeeza nti ebintu bino bikwekeddwa abantu amaaso nti n'abalokole oba n'abantu abasaze eddiiro kubanga badduka sitaani nga bali eno nti bano abantu bakozesa obukodyo buno obw'okwekweka mu nnyimba zino nti bayimba ku bawala bayimba ku balenzi. Bawambe n'abalokole bawambe n'abantu abali mu kanisa kw'abantu bonna ennyimba eza laavu bangi abazigobera nga balowooza nti just za laavu nga tebamanyi ekyama ekiri emabega waazo nti kubeera kusinza sitaani. Nga nkomyeko kaawo katono okuddako ku sayidi y'ebivvulu ebitegekebwa mu nsi yonna
ebivulu ebitegekebwa mu Kampala ebivulu ebitegekebwa buli wantu wona uli anti kivulu nga Crusade nga ngaje mwabaddeko Sadi Rwengo era nkulisaayo Mr. Soda mwebale kuweereza mwakoze omulimu omulungi ennyo era nzikiza nti abantu berwengo baweerudda nnyo omukisa Mukama ampere nnyo omukisa buli kivulu kyonna ekitegekebwa omuyimbi oyo abantu bano abajje mabega oba abantu abajja abanga oba nkyogere ntya kabanga akabonero n'okulaga butya wa watuuse okukola ku bantu abamuli emabega bagenda okuzikirira nabo ekivulu bwe kirangibwa no Mukapa kirangibwa nti munesobweti yagundi lelelele kuyingira ordinary mitwalo 2 VIP mitwalo 5 abantu bonna ne bajja babera balowooza nti baze kusanyuka just baze kulya bulamu baze kudigidamu just kya bulijjo naye mu nsi ey'omwoyo nti omuyimbi ono abeera ayanjulayo abantu bano abamuli emabega ulira abayanjulayo bano abantu abamuli emabega okulaga nti beyakawamba okwanjulayo ekibiina kyalina kati nga kubanga Soda Mukama akuwadde obuweereza nga oli musumba Mukama n'aggatako ekibiina nototoga Mukama nkwebaza olw'ekibiina kino nkwebaza olw'ekibiina kino kyonna kikino kiteeka amaaso go nkiwonga gy'oli kati abantu bano abajja mu bivulu kyobola abasinga obungi abamu babasaddaakira nayo emyo gibasaddaaka kyobola nti ebiseera bisinga mu bivulu tebula bikolobero by'amaanyi mu bivulu ogenda okulaba oli yagenze oba n'essimu ye yabaddeko ebintu byonna ebisinga obungi bagibiddeyo ogenda okulaba oli yagenze mu kivulu baadde bakomawo banga bawala babakwatidde mu kkubo ogenda okulira abadde bavubuka poliisi yabakutte ne bateebereza ekisanga ekinene ne babasiba emyaka emeka mu kkomera abalala bafiirayo olina abeera mu bivulu tubirabyeko wano nga bali mu bivulu ne bafiiramu bali mu zikonsati ne bafiiramu ezo zonna zibeera saddaaka bano ze babeera bakola ba agenti ba sitaani okuggumiza endagaano zaabwe ze babeeramu ne sitaani mu nsi ey'omwoyo okulaga nti bano abantu ekibiina kyonna ekizze nze abakulembera nze abawambye kwegamba bali mabega wange nkoze kuba kulaga okusiima nti nkoze nkukoledde kati najja nayanjulayo abantu bano ekisaawe kyonna ne kijjula kati mwe omulaba omuyimbi nga bwali ku stage ayimba abamu bateeka n'ennyimba nga za kwebaza nti neeyanziza biki abantu ne balowooza nti just nnyimba oba za kwebazaani naye nga yeebaza okuba nti obulamu bwonna bwayisa mabulaba abadde waliwo n'oluyimba lwatambulanye mabega kaawo oli yaluyimba ng'alaga nti ng'alaga gyenvudde nti twali nga tuvudde wala tuyise mu bingi nti twali baavu nti twali bwe tuti nti mu kyalo twalina kyakulya twasomeranga twatambuzanga bigere okugenda ku ssomero jjajja yatuwanga buugi olimba lutambula bwetu abasinga bayiza olutegeera n'abantu abasinga obungi baalulippira nga balabanga olwogera ku gyenvudde w'abantu nti Soda olina embeera gy'oyiseemu Mukama gy'akuyisaamu byakuwanguziza so oluyimba lwakulaga gyenvuddewo oba ebintu by'oyiseemu naye oluyimba olwo lwali mu kulaga nti lwali mu kusinza ddala sitaani nga balaga nti babeera balaga nti baali baavu oba baali ku ttaka oba nga tebamanyikiddwa nga teri abamanyi ne basala eddiiro ne badda ewa sitaani nti ddala ne mu background zaabwe mu famire zaabwe mu baani tebalina kye balina jjajjaawe simanyi yakolanga atya simanyi bayambalanga mpale nnyimpi bakolanga batya nti naye kakati naba bwe tutuuse nti ebiseera biri bye twalimu biki byonna abasinga bayinza obitegeera ebigambo ebifaanagana bwe bityo naye kati laba wano we tutuuse kati ebyo byonna oluyimba olwo lubeera lutangaaza ba agenti banne okulaga nti baali ng'ono abaana ate okuba abasinga obungi batendewalirwa nawira nga ayagala kuvaayo kubanga ebikolobero bingi ebibakolebwako nti ewasita nti weesalirawo byampaka oba bagambye nti kati kunywa musaayi olina okugunywa oba bagambye nti kati okweyongera amaanyi n'ettutumu olina kukozesa mwana muto oba olina okikola oba bagambye nti kati olina osaddaaka kababeere bantu oba olina okikola lwampaka
kati atuka ekisa nabanga etutuma alina sente azina nenga obulamu bwongedde okuzitowa obulamu nga wira buzitoya abasinga obungi babadenga baagala okuddukayo bajje ne wa mukama n'olwakabenja akagwa mu kanisa namyo benja basinga bamanyi buno bw'okukubo nti emoyoka egudde oba base badege aneegwa mufiddemu abantu 30 mufiddemu abantu 40 lole tomeriganye ne taxi abantu ne bafa obubenja abantu bwe bamanyi naye kanisa ya Kristo ebanga dene nnyo yagwamu akabenje omulabe sana ayingira mu kanisa n'abanga ate abasumba bakulembedde babenzo gamba nti abayina obanchi ogere ntya kwegamba omuntu yenna batusizaako amaaso bonanga yabetwa n'abakwata bwati n'abawamba kati ng'ate omusumba omutuufu ono ali eno wansi omuntu ono kizibu nnyo omukiririzaamu kwako n'oleka ati omuntu akuŋŋaanya abantu omutwalo omulamba mu overnight emu ojje muona akuŋŋaanya abantu 20 olabanga wano awatali katonda wano ewali ani ane ewali katonda kaakati akabenje kagwa mu kanisa ako nti abaana bano era mbalumirwa nnyo omwoyo nenzikiriza nti kasala kano ekisa weekiri era kyazze okubanga muvaayo abatunda emyoja mmwe obulamu omubukwe mubutambuliddemu ebbanga katonda waddala waali n'amaanyi agamukama waffe Yesu Kristo weegale okuba nti emyoja mmwe gisikibwayo n'amaanyi ag'omwoyo mutukuvu n'ejje ly'abamalayika bakatonda naddala nga mukkiriza ne musalawo mukama ajja kubawa ekisa musobola okubanga muvaayo mukomawo naye babadde nga bakigezaako ebbanga ddene era n'omuyimbi w'omwoyo gwenjogeddeko aludde nnyo mu music industry ya Uganda abasinga bamuyita legend mu by'okuyimba yagendako yatuka essaawa n'akoowa nawira nga akooye obulamu bwatambuliramu obulamu batambuliramu bayita mu bulamu obuzibu ennyo noba omulakakasa n'omulaga nti bannange olwaleero tusobole okukuvaayo naddala kati nga vidiyo ng'eno era nsaba akatambi kano mukama bayambye ne mukalaba mukasharinge mukatuse ku bantu abalala bangi abaana abo bagibwako emyoyo gyabwe abatunda emyoyo gyabwe mu bulimba bwa sitaani okutunda kyandibadde nga omuntu waba atunze kiseza atunze kike nga talina wabanjiza nga n'oli agamba wanguza naye lwaki tusobola okubaja lwaki ekisaawa kituuse nti basobola okuvaayo kubanga bwetwogerezeganya n'omwoyo mutukuvu tuwoza tugamba tutya sitaani mulimba amazima tegali mu ye kituufu bano baatunda osobola kubanga yalimbibwa oba ebyenfuna olwetutumu n'atunda naye yalimbibwa teyabuulirwa mazima ku kiki yali ayingiramu bw'oba wamugamba nti ogenda muwa tutumu sente n'ebintu ebirala tewamugamba nti agenda kuzikira naawe emirembe n'emirembe mu geyeena kitwa kimugamba so kati fayiro zonna zawedde dda mu nsi ey'omwoyo ngo bakabaka bakatonda okulaba nti abaana bano bakomezebwa ate nga gabasumba banene mu ggwanga Uganda n'okwetoolera ensi yonna nga basumba bano olwedde nabo bawambibwa sitaani kakati nga omuyimbi ono bw'ayagala okuvaayo adduka ebintu bino jjukira naye alimu kiri nti munene amanyikiddwa kizibu okujja oluusi ewange nga nkyasumba abantu 6 nkyasumba abantu 100 ng'alaba oli asumba abantu 1,000 asumba abantu 15 n'okweyongerayo kakati kimwanguyira okudduka ewono nga manyi agenda omuyamba oba kyaki eyo gyalaba eyetutumu eyimiridde yatiikirira ayina amativi ayina amaledi ayina buli kimu kyonna kimwanguyira okuddukamu ekanisa kakati kisibadde kisinga okubamalako enviiri ku mutwe kwe kubanga badde bakoowa eno gye bali mu kutulugunyizibwa okungi mu bibonyobonya ebingi ne baagala baddukeyo kati ate bagenda okujja okuyingira mugana amakanisa gebayita abasajja gebayita ag'abasajja ba Katonda gebayita ag'aba profeti gebayita abagaba baani kati ng'ate kye badduse eno oba gwe badduse eno bagenda okutuuka nga ku mulyango y'abaaniriza nga ne mukate bagayinga bwete nga ne mukate mwali atudde naye kati mubadde mudduka nnyo tujja tandikirawo siibula for the party 2 eno story mpanvu tetuyinza gijabula siibula olwaleero tujja tandikirawo mbeebaza nnyo abatugoberera ku Expo TV era saba temujjangu okwo omwe mutukuvu ayongedde ekisa ku channel eno kuba nti ayongedde okubanga channel ekuŋŋanyizibwa olw'okufulumya obubaka obw'obwakabaka bakatonda oba obuzimba omubiri gwa Kristo so naawe
abadde atugobera ebbanga yonna nkwebaza era nsaba ate obulireko n'omulala nga bwe bagambye wali nti osharinge message zino zisobola okubanga zongera okutambula tukkiriza nga omuntu ye mubezi waffe okwongera okujja n'obubaka bungi maaso kaawo nga bwe nkyogeddeko nti bangi by the way nina obujulizi era bakwebayiza nnyo abaana abali e Saudi bali mawanga g'ebuwalabu n'abalala US abala Sweden wa babadde bangi nnyo basimye omulimu gwo wano na sharing enamba yange yesimu bankubira ababi nga beetaaga support mu kusaba nga beetaaga omuntu okwegamba kuyimira nabo mu kusaba so kyaba wanyo omukisa era noza nja kukiwuliramu nnyo emirembe okwongera okusharinga nammwe enamba yesimu nti oluusi omuntu oyinza obanga oli makaago n'ebintu ebifutawaanya mwoyo oba oli musamize oyagala kuva mu busamize wawonga sitaani yakubako omwoyo gwo gubeera mu nsi omwoyo olaba ebintu olaba mizimu owulira ebikaaba owulira biki otambula mu nsi totategeera olina omuntu womulala ebintu bingi nnyo malogo biki so okubanga omutukuvu atuluŋŋamya ne bannanga abalala ne baneegattako ne tujja ne tusaba oba oli bunaayira ne tusaba ne tulanga omutukuvu akola ebyekisa nsukwe mbawe enamba ey'essimu then mbasiibule namba y'essimu osobola okuyita ku 07 88 23 27 96 aba 0788 23 27 96 ojja kubanga oyambibwa mu nsonga zonna mu kutaataganyizibwa okw'omwoyo naddala nga omulabe sitaani akwatidde omwoyo gwe mu nsi ey'omwoyo nga weetaaga okubaako okubbululwa kw'omwoyo mutukuvu n'ebigambo ebyo omwoyo mutukuvu abampeera omukisa tusisinkane nate omulundi oguddako muganda wange abbe leero kyewankoze taata webale nnyo webalire ddala so abalabi mwebale kulaba abbe kyatukoze asazewo tukalira bakaliridde nga bambala anyway story eno mpanvu ate tumanye ejja kuggwayo naye tetwagala ate kuloadinga nnyo tugenda kudda kubanza waliwo neweyandekedde yangambye eri abali mu makanisa nga bayimba gospel naye nga tebamanyi nti baweerezaani sitaani so abo bonna we tujja otandikira kati gwe tovaawo subscribing ateekako notification bell we tujja otandikira for now bye bye. Export TV to the world.